Okay, LMTV Uganda program ebera stebas banange mugama mutaba lungi mwenna abaje komideko amanya ne dobozi Queen Sylvia nenga tubirabira mwana mlenzi Salores yali behind the camera wamo ne mwana mlenzi Emma atabitematima wali eri nabikuterayo nabira mwana mlenzi King himself atenga baneno basinzira wali eri mu King Montage abakwasi b'emikolo gube noli muyimbyo ina video oyagala kushutingira luyimbaro jangu buzi wano mu King Montage bajja kubanga bakola ki nga bakukwatira oluyimbo ina mikolo ina photoshoot gwe buli kimu kyonna kyamanyi fe wano tukikolera ddala era bagambye nti bakubireko ku namba z'essimu zamanga 0702 10 41 25 0702 10 41 25 nenga wenjogerera amawulire kati sawa zinena agatambula Kemisera bannange kati akyatuli kumimwa wenjogerera Kemisera munnange yagudde eddalu munnange hajja una mubiru yamumenya nnyo omutima wenjogerera kati mukazi watu ebintu byayogera takyabitegeera yenna yagudde eddalu byayogera tabitegeera ayogera kira alogojjana kiri takyasobola kwebaka ali kumiguwa bannange era olunaku yagenzeko ewa Pastor Wilson Bugembe wali nansana munnange muganda we Queen gwe tumanyinga Queen bwatyo munnange yabadde mu maziga mangi nagamba mbegayiridde muyambe muganda wange embeera gyali nga sinnungi ebyaddala Kemisera yagudde eddalu kuba ebintu byayogera takyabitegeera abeerawo nabeera nga alina ebintu ebimutakula mu mutwe bannange njogere kindeke ki mwana bambi muganda we ali mu maziga mangi okulaba nga sister we okulaba nga bwatyo yagudde eddalu alabira ddala nga sister we awunze takyamutegeera balina kumukwatira ku miguwa eva alina kubeera ku miguwa bwatyo bwe yasazeewo kumutwala wali ewa Pastor Wilson Bugembe omanyi nabagambye Pastor Wilson Bugembe ye musumba w'aba celebrity bonna gwe buli gwomanyi celebrity Pastor Wilson Bugembe ye musumba waabwe bwatyo namutwalawo wali okubeera nga amusabirira Pastor Wilson Bugembe namukansolinga nagamba omuntu ono yeetaagayo doctor agenda okumubeerako agenda okubanga amukansolinga kubanga ekintu kumenya mutima gwena gwe bali bamenyeko omanyi kyentegeeza bwatyo Queen neyegeya Pastor Wilson Bugembe asobola okubeera nga asabira muganda we era namusabira namukwatira emitwalo 5 ate nga gye buvuddeko bambi ne mama Fina yali avuddeyo nga muwadde miliyoni 2 kubanga bali bamubanja ennyumba ne Pastor Wilson Bugembe namukwatira emitwalo 5 weddu nabanga agasemba muganda we gasobola okubeera nga gayambako Kemisera okutereeza embeera ye okusasula ennyumba era nga ne manager abadde afunye ne ba manager era nabo nja kubanga mbakutuusaako abadde afunye ba manager mukazi wattu abagenda okubanga bamumanaginga abagenda okubanga bamwongerayo mu maaso kubanga ekyamujja mu Cream Production baali tebaboominga nnyo music we nga tebamutambuza n'agamba bannange kanveeyo nekubira omulanga nsobola okubeera nga nfuna manager managinga ate nga n'ennyumba bamubanja bw'ati mama Fina namu obukadde 2 ate mukumu obukadde 2 ate yabadde tannaba kubunyumirwa bulungi nnyo bw'ati ate naagwa eddalu bannange bw'atyo era twamulabyeko mu kavidiyo ngali ne umalumwanje ewaka okitegeera omanyi umalumwanje oyo naye ebintu bye tebitegeerekeka wano Grace Kani we yakaba kale kwegamba yasirisa abakaaba naddala nga baali mu tiimu Cream kwegamba umalumwanje yanyiga emitima egimenyese bwatyo Grace Kani bwe yamenyeka omutima ebyo byakojja kitonsa biki umalumwanje era twabayo ne tulabanga yabumbirira ne bayimbayo n'akayimba kale twagenze okulaba nga ate ne mwana mwala Kemisera era ali naye mu video nga Grace Kemisera bwagudde eddalu bwayogera ebitakwatagana bwakola ki bwatyo munnange bwatyo embeera ya Kemisera bwetyo bweri kale katumusabire munnange aterere mukama amukwateko amusumulule ebyo bifaananyi byolengera ku screen bya mwana mwala Kemisera producer wange obo ina ka video yako nga Kemisera wayogera ebigambo ebitakwatagana nga ali ne umalumwanje bambi kantereyo